much. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza Katonda eyatusobozesezza okukola drive yaffe, fundraising drive yaffe yasoose ng'ennaku z'omwezi 7 July omwaka guno gwennyini. Era nga twagala okwebaza President olw'obukulembeze bwe obulungi. Tussaamu nnyo ekitiibwa abakulembeze ba paate era n'abo aba Parliament ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Twagala okwebaza mwenna bannayuganda abasobodde okuwaayo ensimbi okuddukirira omulanga ogw'enkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ennyo ttiimu eyalondebwa era akulembeddemu oluwalo luno kulaba nti tugenda mu maaso n'omulimu gw'okukuŋŋaanya ensimbi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda. Njagala bategeeza nti ku lunaku olwo twasobola okukuŋŋaanya cash $1,335,796 mu cash. Era ne tufuna checks ezaavaamu $2,000,000. Omugatte kw'olwo olunaku twafuna $1,56,796. Naye twafuna abatusuubiza baali bangi nnyo era ng'abo abatusuubiza ssente zibalirwamu $869,553. Owamu abasuubiza tusuubira okufuna $1,2,3,3,727. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu cash $21,000,1996. Ezo zajja mu cash ate ne tufuna ssente ku mobile money $1,19,700. Owamu omugatte ku lunaku olwokubiri twafuna $4,489,600. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda okuwaayo n'ekigendero ekyokukyusa obukulembeze. Njagala okubategeeza nti kuno okuwaayo andika naye tulina okusoomooza era tusaba nti abo bonna abeeyama tugezeeko nnyo okulaba nti tutuukiriza tusasule ssente zo. Twaweebwa omwezi gumu okulaba nti tukuŋŋaanyiza ssente ezigenda okututandisa omulimu omulungi. Awo nno mbasaba mwenna nti mwefirize kubanga struggle erina okugenda maaso era mutuukirize ebyo byonna bye mweyama tusobole okulaba nti tutwala struggle eno maaso. Njagala okwagaliza bagraduates baffe omukisa omulungi era n'okugenda maaso mu maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Anaye mukubire engalo ez'amaanyi. Sinaba kutunulayo eri mu mpapula sikkirizibwa naye ayagala bwa Lord Mayor. Simanyi oba eri amuvuganya naye eri mu mpapula sikkirizibwa kulabayo. Nibangema nga ndiyo ndi Dibamboko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati the next speaker is the Vice Chairperson of the National Consultative Forum and also our party treasurer. Please come and give your communication. Musajja no gwenyanjudde munene nnyo. Yamyuka abakulembeze ku kakiiko kali akeebuuzibwako batyayi batambuza eggwanga ebibiina binaggwanunga kya National Unity Platform. Thank you very much, Waiswa. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Mr. President, our distinguished leaders, our keynote speaker, fellow comrades, ladies and gentlemen of the press, and all of us here. I have been invited speak about 2 or 3 things, but I'll begin by supplementing the communication of our chairperson of the fundraising committee,
the Honorable Ronald Balimwezo, who is doing a commendable job together with his team, and they deserve a hand clap. I want to thank each and everyone who has contributed to this effort. When we launched this fundraising campaign, we informed the nation that we are doing this in preparation for the campaigns, which I would say have already started, much as the official campaigns are yet to start, because campaigns begin with preparation. And to add on what he has communicated, our target from this exercise is 9 billion Uganda shillings. And if you look at the statistics of the previous campaigns, for example, the report from ACFIM, it indicated that the NRM candidate Museveni, spent approximately 900 billion. Now, when you look at our target of 9 billion, it is 1% of what the other person spent. But our model of politics is different, because ours does not involve bribery, does not involve buying votes and things of that nature, and there is no corruption in our party as compared to theirs. So for us, even with the minimum, if we get 9 billion, we'll be able to run a campaign like never before. So we appeal to the people of Uganda, here and abroad, support this effort. We are able to finance our campaign and be part of that change that we are talking about. When we are launching, I mentioned that we don't want tomorrow anybody to say, Twarwana. It should be all the people of Uganda saying, Twakorachi, Twarwana. So, ladies and gentlemen, WISO has introduced me, and rightly so, as the Vice Chairperson of the National Consultative Forum. The National Consultative Forum is the platform